Aggrey Kiyingi abadde omu ku bannayuganda abassibwamu ekitiibwa mu nsonga z'obuyigirize anti abadde omu ku basawo abakugu abasingayo mu kujjanjaba endwadde ez'emitima ng'amakanda abadde yagasimba mu ggwanga erya Australia wabula ng'abadde avaayo n'akola ku balwadde ab'amaanyi okuli abakulembeze b'amawanga n'abantu abalala abeesobola mu by'ensimbi okwetooloola ensi yonna. Ng'oggyeko obusawo, Kiyingi abadde mulwanirizi wa ddembe lya buntu era nga yakola nnyo mu kuvujjirira olutalo olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza era y'omu ku beesigamwako ennyo mu kufuna ensimbi ezaatambuza olutalo lwa Museveni. Wabula Kiyingi waafiiridde ng'ali kabwanango ne yali munywanyi we Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ne bannansika abalala aba NRA era abadde alumirizibwa okubeera emabega w'akabinja k'abayeekera ka ADF akatigomya bannayuganda ne bannansi ba Democratic Republic of Congo era nga gavumenti ya kuno yamuggulako n'emisango egyekuusa ku kuttibwa kw'abakulembeze b'obuyisiraamu kuli Sheikh Sulaiman Kigundu kw'ossa Andrew Felix Kaweesi era abadde takyalinnya kigere mu Uganda. Kiyingi era yakwatibwako n'asibibwa mu kkomera e Luzira ku bigambibwa nti yakuliramu okutemula eyali mukyala we munnamateeka Robinah Kayaga Kiyingi. Kiyingi ng'ayita ku mikutu gye munyumiza wala azze akolokota gavumenti ya kuno olw'obutakulembera bulungi bannayuganda. The government has now come up with false and ridiculous accusations against my name, arrested a number of people in a bid to threaten the population from supporting me to oust Mr. Museveni in 2016. Olunaku lw'eggulo, Dr. Aggrey Kiyingi yavudde mu bulamu bw'ensi eno nga yafiiridde mu ggwanga erya Australia gy'abadde aweerereza era tekimanyiddwa ddi lw'anaaziikibwa. Abooluganda lwa Kiyingi bamwogeddeko ng'abadde n'ebyafaayo ebinene era waakulwawo ng'ajjukirwa. Yakolera wano ebbanga ttono omulembe gwa Amini gwali gutandise okuyigganya ba doctors n'avaawo nga yakawasa n'agenda e Kenya yali Mombasa. Kyenzijukira wadde nali muto naye eddwaliro bayitanga Kaloreni Hospital. N'akolerayo ndowooza omwaka nga gumu oba gumu n'ekitundu we yava n'agenda Australia. Wagenda Australia n'ayongera okusoma n'akuguka mu mitima era abadde consultant cardiologist. Ssebbo wakagulire Samuel muganda w'omugenzi gwe tusanze mu maka ga kitaabwe Seeta Namulonge mu ggombolola y'e Busukuma mu munisipali y'e Nansana asabye gavumenti okubayambako ku mpapula ez'okkomyawo omulambo gw'omugenzi ku butaka aziikibwe ku bijja bya bajjajjaabe. Wabula Kagulire akukkulumidde gavumenti ya kuno gy'agamba nti abagikulembera tebabadde benkanya eri Kiyingi ekimuleetedde okufiira mu buwaŋŋanguse wadde nga yakola nnyo mu lutalo olw'abaleeta mu buyinza. Y'omu ku bantu abaleeta gavumenti ya movement mu buyinza mu ngeri mu kiseera ekyo yali muvubuka nga w'amaanyi ng'ali bweru ne bakola kyonna ekisoboka okulaba nti ggwanga wano twali tuddamu ne tufuna emirembe. So sisuubirawo, by the way, saagala kubaako na kutya sina kintidde nti Dr. Kiyingi tayinza kukomawo wano nedda tujja kumuzza tumuziike. Kagulire era akukkuluma nti ebyobugagga by'omugenzi ebisinga bye yakola kuno byatwalibwa mu ngeri y'amankwetu omuli ne kampuni yali etuusa kompyuta eya Dehez International n'ebirala byagamba nti atuuse kufa nga takyalina kantu mu Uganda. Kola nti ebintu bye wano byafa n'ebyobugagga yalina bannakigwanyizi ne babibba. Ekyo sita kukyogera bwentyo. Kyemmanyi teyabitunda naye byatwalibwa. Abooluganda lwa Kiyingi batulaze ekifo we yalaama okumuziika ku bijja bya bajjajjaabe era bawanjagidde gavumenti ereme kuteekawo miziziko gyonna mu nteekateeka z'okuziika kwe. Bwe tutandika prosesi y'empapula bazitwanguyizeeko tumwerekere abadde wano obuweereza bwakoze tusobole okumuziikako. Ndowooza nti ne mu gavumenti abantu abo abali mu gavumenti wabaddewo okwembeera erabika nti waliwo obutakkaanya naye ekyo kya bulijjo. Minisita w'amawulire era omwogezi wa gavumenti Dr. Chris Balyomunsi awakanyizza ebyokwekiika mu nteekateeka z'okuziika Kiyingi n'ategeeza nga bwe batalina nteekateeka ya kulemesa kukomezebwawo kwa mulambo gwe guziikibwe kuno ng'abamu bwe batandise okubijweteka. Tetulaba kukyogerako naye sirowooza nti waliwo ensonga yonna ereetera gavumenti kulemesa omulambo gw'okuguleeta Munnayuganda ate nga bafiiridde wabweru tewali buzibu yandikomyewo tumuziika mu kitiibwa. Kubanga nabo bawandiisa gavumenti nga abafiira wabweru bakomaawo sirowooza nti gavumenti erina ekizibu
n'okuleeta omulambo gwo kubanga famire ye eba etaaga kugulabako n'okulaba nti tumuziika mu kitiibwa kye. Dr. Aggrey Kiyingi yali alangirirako okwesimba ku ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga wabula abakulu baamuteekako emisango egy'enjawulo era mu biseera bya Gen. Kale Kayihura nga yaddumira poliisi y'eggwanga yamulabula nti kaageza n'alinnya kuno baali baakumugombamu obwala ku misango egy'okulya mu nsi y'olukwe.